Love story eno oba story eno sister namwewunyiza abalala nga baweereza voice note sister yasazeewo love story ye agitypinge. Hi Mr. Sozimo, nkulamusizzaako webale omulimu gw'otukolamu taata. Here I am with my story. Mr. Sozimo, nina ekintu ekimazeeko emirembe mu bulamu bwange ate kirabika kiyinza obutavaawo mpaka lwe ndifa. Naye nga kirumya obulamu bwange ate kisinga okunnuma nti kigenda kulumizaamu n'omwana wange singa aliba akitegedde. Ensonga ziri bwe ziti Mr. Sozo. Nze nazaala mangu nnyo at 16 nali nzadde first born wange. Yasinga n'okumpa obuzibu mu bulamu bwange nonti kyeyagalire kubanga saayagala kuzaalira ku that age. Mr. Sozo, to get that baby ansuzanga sebase ebiseera ebisinga, it was like a force on both sides. Kugwe nagabira olubuto ne gwe nsuubira okuba kitaawe. Okay, we have this say mbu okufaanana si Luganda, but for me I agree nti okufaanana Luganda ddala according to my story. Katugende maaso. Awaka wennali baali basabi nnyo naye nga waka wanene nnyo nga bw'omanyi ekyalo. Baapangisanga abantu ab'enjawulo ebipande okulimiramu. Mu bangi abajjanga awaka bonna abasinga baabanga bavubuka n'abasajja ab'enjawulo. Okay, I remember I was 13 years, omu ku gasajja bw'atyo bw'akiwandiise. I remember I was 13 years, omu ku gusajja ogumu kwabo abajjanga okulima gwangwira ne gugezaako okunkabasanya ekyamazima. Gwantaagulataagula nzenna ne gugezaako okunnyingira naye gwalina oguntunga gunene nnyo. Ekyamazima yalemererwa okuyingira nga nnwana era nga nkaaba nga bwendeekaana bwe gunyiga emimwa n'obulago. Buli lwe nzijukira that day mpulira nga ndi down, anti nga siina waakuloopa that time. Nali mbeera wa ssenga ng'oli omukazi avuma. Mbisomanga bwe biri ng'akuvuma n'akuwa ne receipt, but I really love that ssenga bambi because even n'akazungu akatono ke nnina aka primary bambi maanyi ge. Ssenga wange oyo ali nnyo mu story yange eno nnyo n'akiddamu. Ogwo ogusajja gwankwatiriza ngenze kukuŋŋaanya nku anti ng'abaana b'awaka basomera mu bisulo. Nali bw'omu kuba nali najja kujjanjaba ssenga ng'azadde nabeera nga wajja ng'era sikyasoma ng'awo awaka ninga house girl. Naye yamala nanzizaayo ku ssomero ne nsomako primary era awe nakoma, naye NP7 saagituula mu bufunze saasoma certificate nina ya nursery. Sister, was that really necessary? Tulawe nabagamba nti abatikkiza abaana simaye abamalako babamalako eno section eno pre-primary nemba graduating kati sistona akikonfirming nze nti nayo eyo bbaluwa sibyagala nze. Nalumaga waabwe bambi. Story eno katono nnyo. Sister ndowooza kimutwalidde like 5 good days ng'agitypinga kubanga mbadde nga ncheckingayo ng'ataddeyo. Nalumaga waabwe nga mbeerawo bwe ntyo kati nga wayiseewo emyaka nga 2 oluvannyuma lw'okuwona guli ogusajja twagenda okusaba eyo Reverend Father Ngobya Alozias ekitovu. Wano story yange weesinga okuba. Twasulayo twali ne ssengakko n'abaana be 2 ne mukwano gwe, naye eyo mu kiro mu matumbi nagenda okugula ekyokulya. I was 15 by that time nga ngenda kusikasika Rolex. Ffenna abantu 5
nga kigenda kutwaliramukko ku budde okuzimala okendoza ali line nga order balina omugumikiriza. Senga we bali nembaga senga we baali nembagamba nti ngenda kukola Rolex naye baŋŋambye nti omuliro mutono so nina okulindako, era senga naŋŋamba kale genda ozirinde era nenzirayo ku Rolex. Kumba akabasa kanzijira Mr. Sozmo bwe biri gamba nti fumita emboozi nalumaga. Nange aliwo omuntu anyumya story and you're like, okay guys, have you checked with the masses quality beddings abasangibwa nansana ku store opposite stage y'ekyebando nga wakayita ku Shell wansi w'ekizimbe okuli Epic Motel for beddings, quality beddings ebyo mu kisenge bira bye wetaaga from pillowcases, bed sheets, blankets, duvet, mattress covers, emifaliso gyennyini, mosquito nets, carpets, oyagala wakugololera bazita iron boards, tukutegeeza nti Masi quality beddings nansana ku mastowa bajja kubanga bakuwa ebyomulembe. Madam Masi tukutumiddeko webale agamba nti kumbe mbadde nkomyewa waliwo abadde bwankutteko abaye kumba akabasa kanzijira Mr. Sozimo gamba nti fumita emboozi tugamba nti fumita emboozi fumita baby nalumaga. Bwe ntuuka ku wa Rolex nga nsasula waaliwo omuvubuka gwe baali bamaze okukolera Rolex ng'era ali mu kugirya. Kyava mbuuza nti oli otya muwala, nange ne muddamu nti gyendi, and then he asked me why a lot of Rolex zonna onaazimalawo, ne muddamu nti nedda kuliko ez'abasenga. Mr. Sozi omuvubuka kyava ngamba mbu twambukeko eri chachi tugirambule nga bwe bamaliriza Rolex zaffe, nga mugamba okay mwattu obusiru bwange n'obutamanya olwo ne ntwala okundya mu bitiibwa. Songa twambukiriza mpola mpola n'oyo omuvubuka gwe nasanga awo ku Rolex, twayambuka nga bwambuuza amannya gange nenga mugamba nambuuza gye nviiridde ne mugambayo. Bwe twatuuka ku mulyango gwa chachi nga mbu ayagala kufuka, nambuuza gwe toyagala kufuka musiru okuyisa kwayuya mwali mukirabyeko, naye ndoza n'okufuka kitero bbeerawo. Mwali mulabeko omuntu nga obadde toli mu byakwayuya oli naayayuya ate naawe ogunanga oyayuyiza, olina gamuwaye mperekeraako tukole susu n'otuuka eri ate naawe weneeyokanga nga oyagala kukola susu. Okay. Nambuuza gwe toyagala kufuka, ne muddamu nti wabula nange omusulo gunnuma kale nno, ne muddamu nti wabula nange omusulo gunnuma. Then he told me mbu tugende mu toy era ne tugenda. What I remember yali muvubuka nga muwanvu, yali mu shirt ya light blue nga ya mikono miwanvu, era yagamba erinnya lye sikyajjukira bulungi, ng'agamba abeera Masaka ekirimya nti ye waabwe. Munnange nga tutuuka mu toilet era nga buli omu afuka. Kati olwo nga ŋŋamba mbu olengera buli obutaala obwaka wansi, nembuuza buliwa bwonna. Kyava nsemberera. Oba kiki ndowoozezza oluyimba lwa Kibijjigiri omuliraano, simala tubatira nanengeza eri akibuza ebugwanjuba muliraano ekikukuuma bwesigwa watawulidde erinda okwemuka. Okay. Tubadde tukomye ku butaala nga babumulengeza, n'agamba nambuuza ne mubuuza buliwa bwonna. Kyava nsembeera nankwatako ku kibegabega n'abunengeza n'aŋŋamba buli mu kisaawe bukyusa colors tugendeyo tubulabe. Jjukira eri bali mu kusiika Rolex ate yakoze order nnyingi. Njala kutegeeza ku
Mama Aisha Najemba owa Aisha Najemba Furniture Mart ebanda opposite stage oba opposite ekipande kya Nabisunsa Girls ng'onoonya furniture w'omulembe nkukakasa nti awo bakushua buli kibajja eky'omulembe omaliriza amaka go oyagala entebe ez'ekitiibwa nkiddamu oyagala entebe ez'ekitiibwa zinnakola dda zimpumudde olina amaka manene ddiiro ddene oli minisita oli honorable oli oyagala entebe ez'abaakolamu njagala kutegeeza nti ku Aisha Najemba Furniture Mart oba kushua so ng'ate era naawe oli awo gamba nti ndi mufuna mpola nkyali singo naye njagala obutebe obw'ekitiibwa obutampisaamu maaso nga seewanise nnyo naye ng'ate siri wano mu bakakyere njagala kutegeeza nti entebe baziina buli kibajja kyeweetaaga Aisha Najemba akutegeeza nti okuggyako coffin olijja okuba oli ku muzuuli ng'osanga ebibajja eby'omulembe ku screen era ojja kuba olaba ennamba ajja kuba nga akubuulira ebisingawo ku nsonga ezo eza furniture ow'omulembe ddala. Wetukomye nga bagenda kumutambuza paka ku butaala obwakanga obukyusa kala I think Mr. Sozimo oyo musiru yanvuga process by process bwangamba tugende tulabe obutaala ne mugamba ate Rolex ogamba tebazimaze kati kyavanziramu nangamba mbu sha balabika bakolera Rolex bakakukolera Rolex emu yokka nangamba naawe jangu mangu tuddukewo eddakiika 2 zokka nenzikiriza era ne tudduka emisinde nga tukkirira ku kisaawe ogamba ne ku kisaawe twatuukayo wa boddayo mu lusuku Edeni weebuuza ekyali kizunza kaawanga mezozi ng'embwa gwe yakomba mu bigere alyoka ave waalina okutambulira ogenda okwetayirira ku muti Mukama gwe yabagamba nti omuti guno temugulyangako temukomangako era bwe muligulyako temulirema kufa n'ogamba nti kaakati okuggyako okubeera Aidan Disodale kaawe yali anoonyayo kyamala asangeyo omusota omuntu agenza okunona Rolex kaakati wano tuli mu ku Rolex wano tuli ku birungo batunoonya byakunywera ku Rolex agambye nti nga tukkirira ku kisaawe ogamba ne ku kisaawe twatuukayo koyewa nzijukira ey'ekitovu waliyo agakonge ga kalitunsi aganene munange twali twakatandika okudduka omulenzi n'ayimira n'aŋŋamba nti okooye olwo nga tuvudde mu bantu just nga tulengera balengere in a distance munnanga awo omulenzi ngaddamu ansemberera we twali wali ekikonge kya kalitunsi nankwatako ng'omuntu bwakuwahaaga awo ne neesisiwala era ne ntandika okutya nenzijukira guli ogusajja ogwasooka okunneekakaatikako lwakuba mission teyagguka bulungi era ne ntandika okukaaba bambi Mr. Sozimo ataawo ogamba nno twasukkawo nedda ng'omuvubuka atandika kunsangula maziga mbali manyi kusagula muzinga ng'atandika kunsangula maziga nga bwaŋŋamba mbu ofuuse mukwano gwange kyava nyweza mu kifuba kye naŋŋamba nti if you want to cry up to when you feel okay then you tell me why you're crying nonsense bloody fucking monkey in the forest ekyo nno ekivumo waliwo omukyala bamuta mukyala balaba abeereyo bweyogerere yakinjigiriza yali mukyala mulungi bambi ate akyali mulamu Mukama amuwadde ekisa bloody fucking monkey in the forest mbu cry if you want to cry up to when you feel okay then you tell me why you're crying. In that time I was passing through a lot awaka we nali mbeera nga nkola emirimu nze nga ku ssomero lye baali banteekako nga lya gavumenti ng'olugendo luwanvu okuvaayo odde ndo misinde waka ofumbe like ng'obanga omukyala wawaka bwe yandibadde senga wange oyo
teyasiibanga waka era nga waka asibawo ku Sande kwokka. Nze najja ntya okubeera awo ng'ate nalina abanzaala. Nja kunyumiza Mr. Sozi era nze mu nsi muno saagala bazadde bange bombi naye okusinga taata wange ye namukyawa nnyo. Neno nange mmanyi okusoma mu Luganda bane mumpe ku bulayiki. Abantu bwakuno mulina ettima. Mulabye n'amasaba ag'okumutima. Musajja ani mu kusoma Oluganda lweseetegekedde neera mulaba nfuba. Ndi ku school fees za Nnaalongo nzisaasaanya naye muli awo muweko momma ne bulayiki. Kyala kutegeeza ku bannaffe abaddembe Properties and Associates sweetheart. Bw'obanga oyagala kufuna ttaka kolagana ne bannaffe abaddembe Properties and Associates. Osobola obanga ogenda kusasula ku kibanja mpola, oyagala ttaka lya kuteekako business oba maduuka, nyumba z'abapangisa, oyagala ttaka lya kuteekako makaago, oyagala ttaka lya kulimirako ku luguudo wa mu bunene ki. Njala kutegeeza nti yogera ne bannaffe abaddembe Properties and Associates bajja kubanga bakubuulira ebisingawo ku kyo kye weetaaga obeere nga ddala ofuna ekyo ekirungi. Naawe oyagala okukolera ku byapa, oyagala kuyambako okugoba ku byapa, bannaffe abaddembe Properties and Associates Madam Nancha Beatrice beautiful waffe waali nnyo okubanga akuweereza. Webala akaviiri ako Madam Nancha Beatrice. Oli bulwalwa ennaku zino ku TikTok. Tudde ku mulamwa anti Sozi. Tukomye ng'agamba nti yakyawanya bazadde saagala bazadde bange bombi naye okusinga taata wange ye namukyawa nnyo. Mr. Sozi mo olw'okuba nali mpita mu bingi ate n'eri trauma gye nali nina eyaguli ogusajja ogwagezaako okunkabasanya nali neetaaga oba gwennyumizaako oba omuntu aŋŋumya naye nga simulina. Era n'oyo omuvubuka yambuuza lwaki nkaaba era naye saamugamba naye olw'okuba nali mu kifuba kye era nga mpulira muli ninako akalembereza mu ezo minutes ze nali mu kifuba kye. I feel like nange nfuneyo omuntu ansembeza waakiri. I feel like loved at least but not this love of sex, that love of comfort. Munnange nalumaga waabwe ng'omuvubuka nywereza ddala. Kumbe tewali alumirirwa nga tewali kigendererwa. Timanya teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Abantu bazibu takuyita munaawo nga munyumya bwe museka kumbe emirembe gyo gimuluma. Munnange Sozi mo omuvubuka ng'atandika kutambuza mukono kyava asitula omutwe gwange kuba nali ng'omutadde mu kifuba kye. Bunny girls can risk. Are you aware that she's doing this to a stranger? Omuntu gwasinkanye businkanye ku Mudaala Gwa Rolex. Munnange Mr. Sozi omuvubuka ng'atandika kutambuza mukono kyava asitula omutwe gwange kuba nali ng'omutadde mu kifuba kye n'ankuba kapeeke. Ekyaddako kwe kuŋŋamba mbu I love you since when? That soon? Kwe kuŋŋamba mbu I love you. Anange ekigambo mukyonoona. N'addamu n'ambuuza nti do you know the word sexy? Oh, have you ever had sex before? Namuddamu mangu nnyo nti nedda sibimanyi. Mr. Sozi mo this muvubuka yali ayogera nnyo Oluzungu kuba nzijukira yaŋŋamba mbu yali amaze senior 4 nti ameerezi nsanze nze sibalimba emisomo gyalema n'abasajja babuze nagenda ewa Godi driver ne bannanga olugambo lw'enkola. Ti olunaku lwali lwa mukaaga Godi driver nga tuli mu firimu era ne topi ne lyrics z'ennyimba zeezo. Wetukomye muvubuka yali ayogera nnyo Oluzungu kuba nzijukira yaŋŋamba mbu yali amaze senior 4 era yaŋŋamba mbu bamuzaala omwo mu Masaka era yagezaako n'okunsomera ennamba yambuuza awo sitegeddeewo ndowooza yagezaako musomera ennamba naye teyalina ssimu naye saasobola kugikwata mu mutwe. Then bw'amala okuŋŋamba sex
nentandika okumwesikako olwo nenzikira Rolex ze baali bantumye awo. Naye ng'olowooza kikyasoboka nga wa omulenzi nga nywezezza era nammegga ekigwo mu bisubi. Naamumegga ekigwo mu bisubi, naye nange omubiri gwange gwali gwesisiwala era nga ntandise okutuuyana. Ebbugumu lyavaawo amangu ago. Sigenda kukozesa kigambo reepu kuba ndowooza nange omutima gwali gumwagadde wadde nga kye nali ngenda okukola nali simanyi bulungi. So omulenzi yanzija mpola uyo ku bigere byange nga muliraanyo ekikonge kya kalitunsi bannange, ng'emimwa gye tagijja mu gyange, mbu nga tayagala, ng'emimwa gye tagijja mu gyange. Abalala gye babakwatira emikono ne bagiteekako mimwa, yakwata mimwa gye n'akuteekako emimwa gye. Naye bannange, mbu nga tayagala mpoggane era nga bw'aŋŋamba mbu help me Bambi don't shout. Then Mr. Sozimo, mission possible. Wakati mu pain because yagezaako okunteekateeka kuba ye alabika yali amanyi kyakola. Though he was still young, I think he was around 18 to 20. Nekirabika yabikola dda, but for me, I was naive. Besides, guli ogusajja ogwagezaako naye tegwayingira. So, the boy entered me with a lot of force. Oh my God. Nika oh my God kwe kali bannange. Bani wabere wabawerezanga stories zambwe nga bazitypinze. This girl is ate yagambe tiyakola na P7 Bambi aina certificate yeri mu pre-primary ne Bambi katuddewo ko mabega katono nnyo wano. Kirabika yabikola dda, but for me I was naive. Besides, guli ogusajja ogwagezaako naye tegwanyingira. So the boy entered me with a lot of force. Oh my God. Pane muna soundingisanga mulongo babiri enno. Faster. Faster ndowooza mu ddakiika nga 3 ku 5 kyali kiwedde. Faster kyali kiwedde. But nakankana amagulu nempulira nga gakutuse ate olwo nenzira mu kweraliikirira ogwa Rolex, but was down on his knees crying and saying sorry to me, and then he gave me 10k muda and he told me to go and buy some juice and Panadol that I will be okay. So I went back to the Rolex man. I was not okay and I started feeling cold. I took Rolex to my senga. Bananga, I like your kazungu. Hey, mama. I took Rolex to my senga and she asked me why you took so long. Almost 1 hour. I told her that there were so many orders. So I went nakomo okulaba omulenzi oyo. Up to now, I don't have any trace to find him. What makes me cry is that day ndabika lwe nafuna olubuto. Tusooke tusiriikiremu olw'ekyo. Oh, Bambi. So Mr. Sozi went back home. After 2 weeks, there was another man. He was a married man with kids. Yali mupangisa on the same building ne senga awali business ye. Nali mumanyi era nga muyita taata gundi. Nali nveeyo ku mulimu ewa senga okunona enva n'ensanga oyo omusajja mu kkubo era naŋŋamba jangu kutwaleko n'enziruka n'entuula ate nga bamponyeza olugendo kyokka abasajja olemwa. Omukulu nga nteeka ku boda su ng'asimbula. Wallahi su kwekiri. Just nyongeza kiwangaza. It is SW. Nga nteeka ku boda su ng'asimbula. Kati eyo gye twali tubeera walingayo ekibira era n'omugga n'olusozi
bwe twatuuka mu kibira n'ayimirira n'aŋŋamba mbu eppiki eweddemu amafuta Allah. Ng'era omwana nafukamira ne mwebaza ne nsituka njolekere eka. Kyava akwata omukono n'aŋŋamba nkuze. Nkuze mbadde kato wano jjo naye kati mmeze nebbina. Bannange Mr. Sozimo oyo omusiru yanjoola buyoozi nga nnyingiza kibira. Boda yagireka ku kkubo singa baagibba nnyabula. Boda yagireka ku kkubo ng'omusajja anzira mu biwundu. Byalinga ebitandise okuwona naye ye olw'okuba yali musajja mukulu era nga munene, omusajja yankozesa nze n'enjiwa omusaayi omuyitirivu ng'ogamba basaliddewo enkoko. Bwali misana tukusaamu kaga bali mai bwali kiro singa boda yago nyini baagibba. N'agamba agamba zaali ssaawa bwali misana ttuku ssaawa mukaaga ez'omutuntu era leero oyo ye yakwata kimaafiya ekyamazima ku oyo nali era ku oyo naliira ddala era ndowooza ne baka wiiki nnamba era yaŋŋamba mbu bwe ŋŋamba ssenga ŋŋenda kufuuka ŋŋenda kukutuka nfe. Maama bwe ŋŋamba ssenga ŋŋenda kukutuka nfe era ŋŋenda nengenda nga mponyera paka waka. Ekyewuunyisa kw'oli omuvubuka ye omusaayi gwajja naye tegwali mungi era yampa akatambaala ke ne nteekayo naye omusaayi gwali mutono. Naye ono ye kyasukka nagenda okutuuka ewaka ng'omusaayi gutuuka ku bigere. But I hated that man n'obulamu bwange bwonna. Bannange ne bwe ndowooza ku linnya lye mpulira bubi. Sorry. Munnange Sozimo ezo zombi saga zaali mu December. So in February twali tudda ku ssomero naye nga ndwalalwala. I was very weak nga saagala kulya wamma nga kisusse. Nzaali n'essuubi lya first grade nga sikyalirowooza nako. Senga nantwala mu ddwaliro kituufu nalinamu omusujja naye nze saamanya mbubakebera mbuto bansaba omusulo ebyaddala nga simanyi bagenda gukozesa ki. Era nga tukomawo tewampa ndoza babakomawo tebampa ddagala wadde n'akamu naye senga yakomawo ng'awotose yenna. Teyaŋŋambirawo. I think yamala kubyogerako ne bbaawe. Yamala ennaku 2 nga tagenda kukola but many times nga ntunuulira nnyo amaziga nga gamuyitamu. Nze nno nga ndi bize bitya ntegeka nsawo yange ngolola uniform kudda ku ssomero sirina kye mmanyi. Senga wange yali solid nnyo. I think be bano abakazi be bayita mpala kitale ng'oli omukazi tanyigirwa mu ttooke mpaka kati si mmere kulya. So Mr. Sozimo I went to her ne mugamba nsaba bangulireyo ku bitabo bino ebiwanvu bina ebya main subject then ne 96 books because nali ngenze mu P7 ho nali nga akubye ejjinja mu njuki. Omukazi yakwata omukono nampalula mpaka mu kisenge kye ho n'alutaba. N'alugala. Mwana muwala bakuzaala luddawo. Ekigambo n'alutaba nga sikyawano nnyo kumpimpi kyamukyaggwe kya oteeka okuba ng'ova kulimu ku masaza ga Buganda ago g'omanyi omuwendo. N'alutaba ako kapya wano ku mutala guno. N'alutaba n'ambuuza byatandika bitya era ani nannyini lubuto lw'olina. Awo ne ntunula mpuwangali anti nange nali simanyi mbu ndi lubuto. Awo ne nkaabawo. Sebo nate bwatuuka awali okukaaba ateekawo bwemoji, awali okuseka ng'ateekawo bwemoji obusesa. Naye olw'okuba that man yasembayo okunkozesa yampisa bubi nnyo era senga n'aŋŋamba nti taata gundi era ne mugamba nti ojjukira lwe nanona engege mu ttawuni. Taata gundi yansanga era nandeetako ku boda naye teyantuusa waka. Bwe twatuuka mu kibira n'ayimirira n'aŋŋamba nti nkuze nansitula n'ankola ebyobusiru.
anange kintu ekyo kinnoma okuyita ebyobusiru nendoza awo bannange kale nankola ebyobusiru era nze natuuka waka ng'omusaayi gutuuka ku bigere. Awo nambuuza lwaki saamugamba nasirika of course nga mmanyi nga n'amaanyi gampeddemu. Kyava atema omulanga nga bw'agamba nti jjajjaawo ngenda mugamba nti yakumpeereza kunzijanjaba. Era n'addamu nambuuza nti okakasa taata gundi ye nannyini lubuto lw'olina, ne nnyenyaawo omutwe. Mr. Sozimo n'aŋŋamba fuluma nva mu maaso. Ebyaddako nalaba oyo omusajja ekiroba nga zaawaka nalaba oyo omusajja ekiro nga zaawaka n'omusajja omulala ne bba wa ssenga ne ssenga ndowooza nga bamukazaakaza naye teyeegaana yakkiriza byonna bye baateesa nze saabimanya. Tekyandibadde kya buvunaanyizibwa omwana n'ategeera ku nsonga zino. Anyway saabimanya naye bampita mbunzije mbabuuzeeko then senga nambuuza mbamanyi nange ne muddamu nti ye oli taata gundi ye yankwata bambi. Era waayitambale ndowooza yaleeta ssente. Senga n'akomawo waka n'entwalayo ebintu mufaliso keesi n'ebintu ntwawe ebirala ne bantikka ne banzizaayo ewa jjajja wange gye nakulira kubanga ewa ssenga nabeerawo emyaka 3. Maama emyaka 3 gyonna nga oli mu kujjanjaba ssengaawo. Bannange myaka 3 munnange nga ntandika kukuza lubuto. Mr. Sozimo, let me tell you something funny. Nze natuuka okuzaala nga simanyi mwana wagenda kuyita. What the hell are you talking about? What? Nze natuuka okuzaala nga simanyi mwana wagenda kuyita because nali muto and nawulira nga bagamba nti omwana ayita mu kkundi. Oh my. Bwe ntyo ne njolekera lugendo lwa kufuuka maama at that age. Ndaba omwana ng'azaala mwana munne bannange. Kibi nnyo. Era that pays bill nga nzadde baby. Ndoza oba ategeeza nti oba taata lubuto yasasula bills z'omwana. Naye bannange nga namukoowa era nga saagala yadde omutunulako naye yasasula bills z'eddwaliro. Yali musajja mufumbo ng'era mukyala we mumanyi nga balina abaana 3. Awo yagezaako okufaayo ndowooza nga atya okumusiba. Naye kati takyafiirayo ddala. Yaweerezanga obuyambi naye era nga bwafuuka bwa mbirigo. Kati nno wayitidde ddala ebbanga nga taleeta yadde ennusu emu bweti. N'ebyo byonna tebyandinumya Sozimo singa mbadde mumativu mu mutima nti omwana wuwe. Nze omutima gwange guŋŋamba nti omwana w'oli omulenzi gwe nasanga ekitovu. Era Mr. Sozimo kino gwe nsoose okukigamba bambi. Ekituufu kiri nti ntya n'okupeeka omusajja ssente z'obuyambi kubanga ndaba that man just ndaba nga that man just abantu just okuŋŋamba nti ye taata w'omwana wange kati ndaba kimala kinnuma naye sirina kyakkola. Naye omwana wange afaanana nnyo afaanana nnyo n'oyo kabeere yafaanana ku sayidi ye waffe because nfaanana nnyo taata because nfaanana nnyo taata wange wadde naye n'ekisiikirize kimusinga omugaso mu nsi. Abange statement nga nnene. Ekisiikirize sisinga taata omugaso mbadde luddawa. Wadde naye n'ekisiikirize kimusinga omugaso mu nsi naye omwana wange yafaanana jjajjaawo omusajja n'amumalayo kuba mulenzi. Senga waliwo lwatabuka
n'amutabukira naye nze ne mugamba nti amwesonyiwe kuba nze siri mulema nja kukolera omwana wange anti omutima guŋŋamba bwe tunaamutabukira n'atwala omwana ku musaayi because there is a possibility of 50% okubanga omwana siwuwe naye nze ekyo mbadde nkimanyi nzekka because oli omulenzi w'oku kyaki siina wadde wensobola okutandikira okumunoonya. Ekyokuweerera omwana si kyekisinga okunnuma oba okumulabirira kuba ndi mukozi nnyo ku lw'omwana wange nkola buli kimu omwana wange musanyuse. Essaawa eno ndi eno ku ddungu ntoba lw'oyo omwana wange tho nga nnina abaana abalala babiri. Omwana gwe njogerako kati is 10 years okuva lwe nazaala abeera wa ssenga era yamukuziza bambi omukyalo oyo Mungu amumpangalize era mbeera naye kitono ddala kuba mbanjiriba. Mr. Sozi nze waliwo olw'embirowooza ne binsukkako mu mutima ne ŋŋamba kale singa olubuto lwavaamu omwana wange mwagala nnyo naye neebuuza watya singa bizuuka nti gwe namugabira si ye kitaawe ddala omwana wange ndimugamba ki? Ate n'ekyokubanga nze mugulira buli kimu okuva ku neegina mpaka ku school fees byonna nze kuba oli kubanga ali mu kisulo. Awo no Mr. Sozi wenkusabira ompe ku magezi kubanga byansukkako. I have a story y'obulamu bwange bwonna mpaka wendi kati kuba tebibadde byangu okutuuka wano naye nja kugirikodinga mu budde bwange obw'eddembe. Kano just nkawandiikiddemu kanyomero akali attached mu bulamu bwange neyanziza nnyo ssebo okumpuliriza. Kansooke nkomaawo. Amannya ngenda gasirikira ne kati otwogera alina emyaka 22 era yasomoka Lwera. Bambi nampeereza ebifaananyi by'omwana we wuno mbirabyeko bambi Mr. Sozimo gwoba omulabako wekka bambi tomuteeka ku mutimbagano nsaba busabi. Nange ne muddamu nti sikisobola ekyo kubanga ono omwana muto. Kizibu mu kinene naye nno wabaawo embeera ebeerawo n'ogamba nti kati oba mu mbeera eno osalawo n'osooka n'ofa kisiiri n'osirikira ddala okutuuka ng'embeera kati wano wetutuukira okugamba nti omanyi tusooke tutuuke ku mugga tujja kulaba engeri gye tuyinza okuwaawaanyamu bwe tugenda okugusala. Wano tukyali ku lukalu n'omugga gutukyali tuli wala bwe tunaagusemberera tunaatema empenda ne tulaba guli buwanvu ki biki ebiri awo bye tuyinza okukozesa ne tulyoka tusala entotto ku ngeri gye tugenda okulosinga omugga ogwo. Okusinziira ku bwonnyonnyodde oli omuyaaye eyakusanga ku Rolex si kyangu n'akatono kumutresinga okujjako bw'aba afunye story ng'eno si kyangu n'akatono. Katonda nga bw'ali omulamu, Katonda nga bw'akola ebyamagero oba oli awo era tomanya ngambye si kyangu naye si buli kitali kyangu nti tekituukibwako oba tekigguka. Katonda nga yakoze ebikulu. Abagattagatta mu mboozi nga bwe mugiwulidde oyinza okwebuuza nti lwaki sister awulira nga akkiriza nti oli Guy ye taata w'olubuto. Kati nno nze ekisooka kyaka nkikubuulire, it's just common sense. Ekisooka bw'ogatta abasajja bano singa omuntu akubuuza olwaleero, singa omuntu akubuuza nti omwana ono singa kubadde
nga waliwo olukisa olulondawo omwana ono wandiyagadde n'abawaani naddala singa olina omukisa ogufuna taata Gaayo oli ow'Emasaka. It is obvious ojja gamba nti waakiri omwana yandibadde wa Gaayo oli. Lwaki? At least mulina ka moment ako ke mwavinga naye, ka moment ako kali memorable. At least oyo ina kyomunyumyako alina bwe yakuvugamuko process by process. At least kyali kibi ne tekyali kibi ddala, kubanga naawe tewagiise rape nedda tewagambye nti yakurapinga ne wali okiyingiddemu bw'ogeraageranya akabugumu ke wafuna okwesisiwala emirembe giwawulyanga mu kifuba newankubadde gwe wali toyagala bulamu bwakutambulira mu sex ng'owulyanga afunye mukwano gwo, but there is that ka feeling, there is that kantu ke wafiiringako ku Gaayo oyo than this guy ono omusajja omukulu. So n'obwongo bwe nyini kyangu okubeera bothered ku muntu ono ng'owulira tewandyagadde omwana ono abeere wa Gaayo ono. Kati eyo naye ensonga gye tutasobola kurulinga out. Ate ekirala oli yali muto bw'ogeraageranya age yo olaba nga waakiri ku baana babiri singa byadde byakuba nti ali ayinza obbabba waakiriko oli ow'Emasaka. Kati byonna bw'obigatta obwongo bwo bulina gye bwesulikira ennyo. So nga ate n'ekyokuba nti wabeera naye era tusobola kibuusa maaso. Sijja kwogeranga mukugu njogere nga musawo ne just ngattagatta okusinza ku byeyogedde nga mpulira owulira waakiri wali badde kaleko omwana ono nga woli ow'Emasaka. So ekiro kyo nekikutawanya naye ate era n'ekyokuba nti wabeera naye sexually tetukirulinga out kikulu nnyo. Bwe wayitawo ebbanga n'ogyosisinkana ono kakati confusion eyo gamba nti owuliranga 50-50 owuliranga ate omwana surprising ne n'atajja kufaana n'omu ku bonna najja afaanana abeewammwe. Wano wenkugambira nti mukwano in the meantime tugira tusirika singa wabaddewo abakugu wano ne batubuulira mpulira luviiri ebyoluviiri bituufu kambuuze wano manyi tikyetawanya nnyo kambuuze nsobola okukozesa oluviiri ku DNA mpulira banga nsimala oluviiri ng'ogyeko omusaayi simala biki. Hair DNA testing is offered as an alternative to testing DNA using a cheek swab. While a cheek swab is a preferred method for conducting a DNA test such as a patent test, it is possible to use other specimens such as hair follicles when one of the parties is not available to get cheek swab. Batusooke tubbe luviiri lwa musajja. Ndaba naawe story waginyumizanga erinamu ebisesa lwaki nze sibyogera. Oba tuyiye engeri gye tubbamu oluviiri lw'omusajja tusooke tugezeseeko tulabe. Akati akakasene nako ssebo nno kayinza oba nga kaba kangi. Naye mu kiseera kino sooka ogume ekisiiri omukazi aguma. Abantu tugenda kufa n'ebyamanga tusirisa tuti. Kati mu mbeera eno nze ndowooza nti osooka osirike. Kikusitressinga owuli omwana yali badde afuna obuyambi n'enjala kusaba sooka osirike mu kiseera kino. Weekunize gamire. Ng'obulamu bwe obudde bwe bugenda bwe tuli batufunyewo obaolyawo ekibaluka naye nga bw'obanga ofunyewo kasente nga tusobola kubba luviiri ne tuyiye engeri gye tuyinza okujja test ku muntu ng'ono. Waliwo abantu abamu abasalawo n'okukola missoni nanga kati missoni eno missoni DNA yakasirise yakyama. Mubadde muteesa mutya ku mutala guno? Mu comment section yawo sister ono oyinza kubanga omuwa magezi ki? Wali muto. Kati oba senga bamuwa sente mmeka? N'alyoka akutula ddiiro.
sister sooka osirike. Ogenda kwebuuza ngenda kusirika paka ddi? Sooka osirike. Okusirika okwo tekuliiko kkomo. Sooka osirike. Sooka osirike. Bw'aba waliwo engeri gye tubba oluviiri nga tuyingira ddiira oluviiri ng'ontuma gye nnyinza okulujja, oba tubaza saaluuni mwasalira. Amagezi agasinga nga balekedde mu comment section, sister omuwa amagezi okusinziira nga bw'owulidde story ye. Thank you so much for watching.